Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde amyuka Chancellor wa University Makerere Professor Barnabas Nawangwe yakakasa abamusikirira nga bagamba nti asudde Makerere nga batagenda kussa mukono era nga tajja kukkiriza muntu yenna kuddamu kwekalakaasa e Makerere. Kujja balowooza nti buli kantu akatono bagenda kukola wano efujo ekyo tekijja kukkiriza. Byayogera bisimuddwa abayizi ng'olwali Bukedde kwekalakaasa wakati mu kiti ky'enkuba ebyo kyava okujja amasomo ag'olweggulo ne ssente zibaweebwa okugulamu emmere 1000 nga bagamba nti tono nnyo nti esobola kuba mazaako olunaku. Bagenda bawa nusu 1000 nga bwe mumanyi nti ensi yakyuka n'enkuba tezikyagula kikomando kati gwe okusituka n'ogaa nti ogenda mu kwasa omuyizi 1000 mpozi bamwagala ababbe. Scrapping of the end of semester exam. So those issues is related to kwekalakaasa. Abazadde basasula ssente nnyingi nnyo kati bazongeddemu 47%. Evening program nabo baagala gijjawo. Eyo embeera tetugenda gikkiriza. Baateka abaana basome ekiro lwakubanga facility tezimala. Nawangwe tumukooye. Ate ffe ekisinga otunyiiza abo Vice Chancellor basomera wano ng'ebintu bitambula bulungi ng'era alya bulungi. Bakutte ebipande nga betolola ebisulo okulaga obutali mativu ng'enkuba gwe bagwerako. Poliisi okuva ewandiika ehiddwa ku University yonna okukakanya embeera wakati mu kwogerako nabo. What we are saying is what is important is the university administration. Embeera ebalemiridde nga abayizi basonga mbere kwe kubakubamu omukka okubalagana amasasi okubagombolola. Akulira abayizi Makerere Papa Were Salimo akwatiddwa ne banna abalala lwakunga abayizi okwekalakaasa. Olw'omukka okumusonsomola agenza atagala nga abasirikale bwe bamukutte ejjeeke. Waliwo omuvubuka poliisi gwekubye olw'okugiremesa okutwala Papa Were era agudde ku kolansi n'azirika. Ono bamuyoddeyo ne bamussa mu mmotoka ya poliisi n'emugyawo. Abayizi abasoma 10 bakwatiddwa nga balala 8 bafunye ebisago eby'amaanyi. Ambulance obwedda zeetala okutwala abafunye obuzibu mu malwaliro. Omu ku bayizi akubiddwako akebe Ttiyagaasi ku mutwe era ng'embeera yembi. Ayinza okuba kibisita ekubye okuba Ttiyagaasi. Abamu ku bayizi poliisi bakunudde emisiro ne Buyondo obwedda gye beekwese. Okusinga effujjo libadde ku bisulo okuli ekyalumumba ne Mary Stewart. Embeera okukakkanako poliisi maze kuleeta mamba n'emmotoka ebya Ttiyagaasi okuyimirira ku bisulo bino. Abakwatibwa era ku station bwe bali era banyikita abakwati. Omuwagizi wa University Makerere Rita Namisango asabye abayizi okubeera abakakamu kuba ensonga zaabwe zaakolwako. Professor Barnabas Nawangwe bw'akomawo ku Lwokusatu nga 18 April agenda kubeera n'olukiiko era addemu ayogere bulungi. N'olwekyo tusaba abayizi baffe bonna ab'e Makerere tubasaba basigale nga bakakamu basome kubanga ebibuuzo banne ebigenda tandika nga 3. Mu kiseera kino poliisi ekyakuma University okutangira ebikola eby'okukalakaasa. Godfrey Katongole, Rugyendo Crispo ne Buyondo William bakusakidde guli eno ku Bukedde TV.